Buterevu oli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya yegenda maaso. Amanyi nze tusima Apollo sanyuse nnyo okuba nti neera otwegaseeko enkyaleero ennaku z'omwezi ziri 22 mwezi gwa 7 omwaka 2021 ennaku tubalanga 7 zokka omuggalo gw'ennaku 42 gubenga gugwako. Tusasidde nnyo abafunye ebizibu. Tumanyi nti embeera eno eya lockdown waliwo abali malwaliro, waliwo abali ewaka, waliwo abalumiddwa enjala. Mwina twasasidde ate abafunye ebirungi twebalizaako Mukama Katonda. Bwetyo bwe tusase program omugenyi waffe yamaze okutuula twogere ku nsonga eziriwo kati. Olunaku olw'eggulo twakulaze eggulire nga poliisi evuddeyo n'eragira nti okugaba emmere eri abo abali mu bwetaavu okusingira ddala okubadde kukoleddwa abantu ssekinoomu kusooke oba oliawo kuyimirizibwemu bwe baba nga tebasobola kugoberera mateeka gateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Poliisi yawabudde nti abandyagadde okugaba emmere obugabirizi babuyise mu district task forces ezateekebwawo mu ntegeka eno eya lockdown. Ensonga eyo yeviiriddeko abantu abawerako okuwemulugunya okusingira ddala ne mu bubaka obwa Idi Aduha. Abakulembeze bannaddiini bavuddeyo ne bagamba nti ekyo kyandibanga kijja kuziyiza obuyambi obugenda okutuuka ku bannayuganda. Ne bagamba nti wabeerewo okukaanya naye era okukaanya kwandibanga tekunaaba kulabikawo kuba nti tebwana kubaawo kyanjawulo ekyakyuseewo mu kiragiro ekyo ekyafulumiziddwa ekitongole kya poliisi. Negatiddwako Honorable Abdallah Kiwanuka ye mubaka owa ekitundu ekya Mukono North. Sebo nsanyuse nnyo okukulaba. Sebo nange ndi musanyufu okubeera ku Soul TV. Era abatulaba mbalamusiza nnyo amakya ga leero ne mbeebaza abalina kye musobodde okukolako. Nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu, eddembe lyammwe erityoboddwa, ababonyaabonyezebwa mu mbeera emu oba endala, abantu mwenna abali eyo abatafuna kyemuzza eri mumwa n'olubuto, bannaye mwenna mbasaasira nnyo wakati mu kirwadde kino ekya COVID-19. Njozaayoza Abaisiraamu olw'okuba nga mwabadde mujaguza Idi Aduha ne bannamukono North ate mbalamusizaako nnyo ak'ensusso era nkozesa omukisa guno okujjukiza gavumenti nga minisita wa Internal Affairs Shadow okutwala obuvunaanyizibwa okuta abantu bonna be mwawamba okuviira ddala eyo mu Novemba n'okutuusa kati, kubanga abantu baffe bangi tebalabika. Kanata Muhammadi twafuna n'ekiragiro kya kooti kuva mu Desemba we yawambibwa nga 22 ne Yuda Sempijja tebalabikako. Tukyababanja ate nga nina obukakafu nti gavumenti ye yabatwala abantu abo. Okay. Tusanyuse nnyo tuweyanziza okutukyalira enkyaleero munnamateeka kanso Abdallah Kiwanuka. Abangi bakumanyi nga Mulima Mayoni. Kituufu. Linnya lyange eryo. Era ab'emukono North. Bangi bosobola okusanga nga bagamba nti mpozi Kiwanuka Abdallah yani. Bo bamanyi linnya mu Mulima Mayoni. Linnya lyange ddala ne ku biwandiiko mu kusooka teryabeerangako naye kati kweriri nali tukyusa ne nditeekako. Kale yogayoga ku kya Internal Affairs Minister. Ow'ensonga z'omunda. Ensonga z'omunda okulaba nga tukwasiza wamu ne gavumenti eno okulaba nga eddembe ly'obuntu ng'ebitongole ebyenjawulo omuli police, prisons n'amagye mu ggwanga wano ng'eddembe ly'obuntu libeera respected. Mu bimu ku bye nnaakaachivinga oluvannyuma nga naakayingira bwenti office nti nali nkoze motion era neetambula neetuuka newa president nga yali yemugamba nti tumaze emyaka 2 n'ekitundu nga tulina Human Rights Commission chairperson. Eddembe ly'obuntu lyabadde lityoboolwa nnyo naye ng'ekitongole kyateekebwa mu ssemateeka okuba nga kirondoola eddembe ly'obuntu n'okuvunaana abo abalityoboola. Myaka 2 n'ekitundu nga kuva Medical Golo yafa nga tewali ssentebe mu kifo ekyo, nga members bonna tebaliwo, bonna emyaka gyabwe gye-expiringa. So nekitwalira Mwami Museveni ebbanga simanyi lwaki kimutwalidde ebbanga eryo lyonna. Ne nze ndi musanyufu nti finally yakijjuza wamu n'ekifo kya
kya kalisoliso wa government kubanga abadde ng'agamba ngenda kulwanyisa enguzi ne mwaka mulamba nga kalisoliso taliiwo so kakati kisigadde eriffe kuteeka abantu abo ku nninga okukola emirimu gyabwe okuweereza kale tubulire ekifaananyi kiri kitya Mukono tubadde twogera ku ntegeka y'okubaako obuyambi obuweebwa eri abayala n'abantu abanyigiriziddwa omuggalo Mukono namwe muli bubinga abeeno mu kibuga Kampala yafunda era amataka mangi gatwalibwa abagagga era abantu bangi basenguka ne bagenda mu byalo era mu districts ezibalibwa bwe bano boogera nti Kampala n'emirwano bagamba oba Kampala metropolitan bagamba Kampala Wakiso Mukono ndoza banatera okugattako n'empigi naye ng'abantu bangi bava e Mukono ne bajja okukola e Kampala nabwe kityo sebo e Mukono North sina mu town council n'emu naye abantu ndowooza 6 oba 7 ku 100 bapangisa era n'abatali bapangisa bali ku 5 ku 100 5 ku 5 3 ku 5 so mu mbeera eyo government policy yali ekozesa nti oba assumption yali ekozesa nti abantu b'omu kyalo balimi mu butuufu ne mu kyalo abantu bapangisa era gye bava ne bagenda ne bakola mu zi factory ne bagenda ne bakola mu makampuni ag'enjawulo ne bagenda ne bakola obwayaaya ne bagenda ne batunda ebintu ku nguudo ne baddayo ne beebaka so babonaabona kyenkanyi ng'ab'e Kampala era nabo beetaaga obuyambi nga bwe bawa bonna Kampala kubanga n'abawano mu Kampala kizibu okusanga omuntu wano nti asulawo mu Kampala Central bw'aba tasula Kamwokyawo n'emirirwano abeera asula Kawempe oba abeera asula Lubaga mu Kivulu naye ne bw'ogendayo tewakyaliyo bantu nnyo basulayo okujjako ng'ogenda ziwa ssente ab'e Nakasero kubanga naawe ate okimanyi ab'e Nakasero beesobola so mu bufunze gavumenti ku nsonga ya COVID-19 egikutte nga ensonga eguddewo nga wiiki emu emabega tubadde ne COVID-19 mwaka mulamba abantu basonda ssente abantu basonda amata pasita waffe waneeno yawaayo omudidi n'awaayo ebintu ssente ne zisondebwa batugamba basonda obuwumbi 38 mulala tugamba basonda 68 but all in all ssente zasondebwa abantu ne bawaayo amata abantu ne bawaayo omuceere abantu ne bawaayo akawunga ne bawaayo eŋŋano okujjako ssente nti bagezaako tu accountability nti bagula pick-up 2 ne ambulance 38 ne accountability y'emmere bani be bagigabira kyasigadde kisirifu era tumanyi gye kyalaga so mu mbeera eyo nti emmere yatwalibwanga ku task forces nange nnyini kati wano ntula ku district task force teri muntu yenna asobola kukuteeka mu bwesige nga biri byafuuka by'amatankane kutandika kugamba nti kati emmere gitwale ku district kubanga buli akwatako mwe kyemukwatako bakiteeka ku mumwa bino byenjogera mbyogera ku TV manyi ne gavumenti endaba muntu ki gwe gw'osuubira nti kyategeera nga walemwa okukola accountability ku luli abantu ne bafiira mu nnyumba abantu ne balaajana ne mugelemu okubawa emmere actually nze bantwalako mu kooti olw'okugabira abantu emmere ne banvunaana nti nabadde ngezaako okusaasaanya COVID-19 nakati emisango gikyaliyo egyo nti olw'okuba nali ngabira abantu emmere naye muntu ki mbeera na mutima ki nga ninawo akatono ke nnina nga mulirwana wange ali wali abonaabona nti nze ntule mu nnyumba wabula emmere ngivuge ngitwale ku district kati ekyokulabirako ekyamangu essaawa eno ku lwokubiri abayisiraamu babadde bajaguza yidi naye mubimu ku yidi eno ebyenkizo ebirimu nti yakusala bisolo ate bw'oba osala ebisolo fuba okulaba nga ogabira ku bantu ennyama kwegamba n'ennyama poliisi egamba nti nsooke ngitwale ku district olyoke ngigabire abalala because eyo yonna mmere
mu bufunze police esaaga busaazi era ekyo ekiragiro tugenda kijemera mugenda kijemera buli ayina kyasobola okuyamba bassebo ne banyabo gavumenti eremeddwa okuyamba bannansi eddagala balemeddwa diteekayo balemeddwa okugema abantu badduseeyo mu mayumba abantu bafa enjala kati ng'ogamba mulemeddwa okukwasisa gali amateeka kati ng'ogamba ngenda kukwasisa amateeka ga kugaba mmere genda ku nguudo okolawo ababodaboda tebasomba bantu naye ng'ekibasombesa abantu kufuna kyakulya obasibidde ewaka olemeddwa obbawo emmere ne ssente eza nabbanja ziganya okutuuka kati ogamba nange ate agaba emmere mbw'ogenda kunkwata kanso tolabamu kinyusi gavumenti oba poliisi bwevayo nti abantu bagenda kwesaaba ekirwadde ekya covid-19 mu kulwanira emmere era ebifaananyi twabadde tubiraga nga abantu lazima awali emmere abantu bate bakyalowooza ku covid-19 tubuzaayo ennaku ntono ennaku 42 okuggwako kituufu wabaddewo lockdown eyali egendereddwa nti ekirwadde kino speed ekibadde kitambulirako kikendeera era kibadde kituufu naye nga second oluvannyuma lw'ekyo okukontrolingibwa waliwo main measure nti abantu bagemebwe kati goyinza n'okwebuuza nti ki ekiddako kubanga abantu essaawa yonna batandise okuyiika mu Kampala abantu tobagemye kyokka obagamba nti bafiire mu nnyumba enjala ennaku 42 mwami Museveni agenda kuddamu alangirire oŋŋaana okumuwa emmere naye naawe olemeddwa okukola obuvunaanyizibwa bwe obukulu ensi ezitadde abantu baabwe nga tebakyayambala na bukookolo Amerika omanyi bwe atandika okwogera ku nsonga ng'ezo buli we tukwata ku nsonga nga gavumenti eno egikwata ng'oluusi okutulugunya abantu mu safe houses bagamba ne mu Amerika nayo batulugunya naye bw'oyogera ku nsonga ezibakuba akalipo ng'ez'obulamu nga bagamba anti eyo mu Amerika naye wali mukoze okutulugunya bagamba neri wali mu bizinga gye batulugunyiriza abantu Guantanamo Bay nga ne mu Amerika Guantanamo Bay kati olugira ku bwavu nga bagamba anti eyo Amerika nti ate ebyobulamu nti anti eyo Amerika so twetaaga tubeere nga tushiftinga goalposts nga bwe kiri e Bungereza nga weekwasaayo ku nsonga endala tokoppayo nsonga emu bwe kituuka kugema abantu kwata ssente ogula eddagala naye tuli mu mbeera nga batugamba nti twasasula eddagala mbu naye basooka kufa ku bagagga Kenya wano Kenya bakwata emitwalo bakwata billions 4 nga budget nze nti bagenda kugula eddagala lya doses milioni 11 bwe bagenda actually sente eddagala ne balisanga nga lirina cheap ngamba Kenya era buli munnayuganda ali eyo ayinza okugamba kakati ffe kinyenyo kye twawukana ne Kenya gye byasembera ku trillions ennya zebabudgetingira eddagala bafunamu dozi za bukadde 14 Uganda wano n'omala obakola bwotyo n'obagamba nti katubawe ssente zezimu 600 billion already zimaze earmarking era bo bayinza nti abanaye twali tubudgetinze obukadde 5 kubanga that is it bo kiba budgeting naye okubeera ku safe side twandibadde tutudgetinga obukadde 20 oba 25 nene eddagala lyonna erizze wano lye batugemesezza balituwadde buwi gavumenti eremeddwa okugulayo eddagala lyonna okujja wano okugema bannayuganda kusobola okukola ndowooza wabadde ogoberera statement ya minister ne prime minister olweggulo mu parliament bakakasiza bulungi ensi nti ne bwobeera ne ssente kati ng'ozirina nti okufuna vaccine kyandikubeera ekizibu nkuwadde ekyokulabirako ffe ne Uganda tuli kinya ne Kenya tuli kinya mpindi Kenya okujjako ngo Achenge ne permanent secretary Diana Atwine nga bakkiriza nti bali incompetent Kenya yayitirawa okufuna eddagala ffe Uganda gye twali tetusobola kuyita nga tugamba kaka tugenda kuyita mu African Union tugenda kuyita no mu bitongole ebiki tulyoke tufune ku ddagala Kenya yayitawa okufuna eddagala
so toli mu mateeka era ne bwe kuba kufuna ddagala you cannot send tukyali mu kusaga nga okyabajetingira abantu okyabajetingira abantu miliyoni 5 nkugambye ekitone ennyo ku bantu abayiika e Kampala ebere na police banga twetaaga abantu baveeyo mu nnyumba naye twandibadde abantu okuvaayo mu nnyumba nga tugamba naye buli avaayo mu nnyumba at least tulage nti doze esooka wagikoze eki wagimazeera ey'okubiri naye osobola n'okubabuuza ne data nti bannaye bweotuuka wali ku road block erinnya lyani nga bateekamu teekako eguntu tulabe bakuteza teriiwo entegeka eyo tenaakubeerawo abantu abagemeddwa be bano ntusobola omu identifyinga ku road block kyandibanga tekinaba kusoboka ati kyenkugamba buli kaseera buli tunaagamba nti kati nekyo tukyetaagisa emyaka emirala 30 nga bwe tubadde tuteekateeka eggwanga lino emyaka 35 omusajja ng'ali wano National Bureau of Statistics ng'ebala ebitabo byayo ng'egamba nti abantu ng'emanya abantu abaavu essaawa eno ng'abantu bewagabiddeko ku 100 ku bantu abaavu ng'ogamba wagabiddeko 20%. Kiba kizibu. So bwe buzibu tulina mu ggwanga wano bwe tutuuka mu kubala abantu overall population census mundaga muntu omuntu wababa nga bamujjako endaga muntu details nabazifuna okola mulimu ki ofuna sente meka obeerawa mbeera ki government bino byonna biri mbizingira mu management ya covid because bano bale tutalwana kutawaana kugamba nti bannanga abantu tetumanyi bantu bavuga tuddemu tuwandiike nga biri byonna details weziri so tulina obuzibu mu ggwanga wano naye mbakakasa okujjako wefuward eryemu ebitongole byonna bikyusizza obukulembeze. Ali ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Council Abdallah Kiwanuka ye mbaka wa Mukono North ate nga ye shadow minister wa internal affairs in parliament ku ludda oluvuganya government. Tujja kukomawo n'ensonga zeezo emmere nedda vaccines kiki ekigenda maaso ate abatulugunyizibwa kyo kiri kitya erudda eri. Tukomawo.